Bakwatiddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB ku by'okufera abasomesa nti batunda ebigezo ebigenda okutuulibwa wiiki ejja. Kuliko Irala Sababyona agiddwa mu disitulikiti y'e Mbarara, Leonard Kiyingi nga ye Katerega John Mary bamugye Bulwadde Agomba. Kiyingi ne Katerega beeganye eby'okubba ebigezo era nga batwaliddwa ku poliisi y'e Ntinda gye bagiddwa okugenda ku kyalo Bunyegere ekisangibwa e Buwenge mu disitulikiti y'e Jinja gye bajjirina Tusuubira ow'emyaka 24 gwe badde bakola naye. Baazizza ennyumba ya Tusuubira mwe basanze ebiwandiiko ebiraga nti yasomera obusomesa obwa grade 3 ku yunivasite e Kyambogo nga basanzeyo n'ebintu ebirala mu nju ye. Twafuna ebiwandiiko ebitali bituufu ebijingirire. Tusuubira asoose kwegaana eby'okutunda ebigezo kyokka oluvannyuma amaze n'okkiriza nti yeegatta akabinja akatunda ebigezo ng'abadde yakafunayo kasitoma omu eyamuwadde emitwalo 25. Kasitoma aba ali wiringi ng'omukwataganya n'omuwe then n'ategeera nti gwalese kasitoma then n'akusasula ssente. Ramadan Sempala nga ssente w'ekyalo Bunyegere Tusuubira gye bamukwatidde avumiridde abasomesa abalemererwa okusomesa abayizi mu budde obubaweebwa ne badda mu kubabuzaabuza nti bagenda baguza ebigezo. Kale obubaka bwempa abavubuka musome busome muve ku by'okuyibira ebibuuzo. Aye n'essomero lyasomesaako mayitiridde bulungi. Tusuubira n'asaba byonna baleeteddwa e Kampala ku kitebe ky'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB e Kyambogo gye bagasimbaganidde ne ssaawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Dan Okurachi Odong nga babakunya. Basangiddwa ne sitampu za yunivasite ez'enjawulo, sitampu za bbanka ya Centenary, siiro eziteekebwa ku bbaluwa z'obuyigirize kiyite certificates n'ebirala ng'asaba byonna asangiddwa ne density eraga nti mukozi mu ofiisi ya pulezidenti. But definitely you wanted to use this, and I'm sure you must have been using it. No, the stamp, like this one, the way it is here, when you put it in that machine, for it to design it onto this paper. Asaba byonna ayogedde engeri gye babadde bakolamu obufere ne yeetondera aba UNEB n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. You need to set up his brother to get that paper. So they processed for him, my friend processed for him, and I forwarded the direct. Tusuubira naye ayogedde engeri gye babadde bafunamu bakasitoma nga bayitako mukutu gwa WhatsApp. Kubanga nze nali nabirako mu WhatsApp group yali ateekayo naye nga wabiteekayo n'obidownload nga tebibeeramu ki ebiraga password ate nga nange password naye sigirina. Asuubiza okuyamba ku ba UNEB okulaba nga bakwata bannaabwe bye bakola nabo. Nze nali nemmanyiiko nga nze eyali agent woli nemwanje Enoka gwe mmanyi kubanga ye mu group ye eka ng'obidownloadinga n'obitwala mu group endala n'obitambuza kati n'ofuna bakirayani. Waliwo n'obutambi bw'amaloboozi bwe tufunye nga Tusuubira yogera ne kasitoma wategerekeseekeri Augustine nga yeeyita Emmanuel Muwanguzi nti ontatambuza bicupuli bya bigezo nneeyano nga ne UNEB yamunoonya n'emubulwa. Muwanguzi Emma, how are you? I'm good, sir. Yes, yesterday we chatted a bit, but I received those samples you sent me for the primary living examinations of this year. Now you tell those teachers to revise them very well because that's those are the real papers. Okay. And I have all levels. Dr. Odonga yogedde ku nsonga z'abakwatiddwa n'okulabula kwe bazze bakola ng'ekitongole kya UNEB. The UNEB Act is very clear on this. If one is arrested doing this kind of forgeries, the sentences are very stiff. I think it is a maximum of about 5 years or even more. Akakasizza eggwanga nga bwe watannabaawo kigezo kyonna ekifuluma okuva mu kitongole kya UNEB nti kubanga ebigezo birina kufuluma ng'abayizi bagenda kubituula. What they are selling are fake papers. They have no relationship whatsoever with the UNEB examinations. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.